Olwaliro lwa baraza ennaku z'omwezi 12 omwezi gwa 10 omwaka 2020 nkwaniriza ninkobaza okubanga otwegaseeko gy'osinzira okubeera ng'otulaba abali mu ggwanga lya Uganda n'abali ebweru wa Uganda abali ku YouTube abali ku Facebook abali ku social media app namwe abali ku DSTV abali ku Wazam abali ku Zuku abali ku GoTV n'abali ku Free to Air mwe bali nnyo okubanga mutwegaseeko olunaku olwaliro bingi ebigenda okubanga byogerwa ebikwekweto bizeemu kubanga bazudde ngoba oliawo tubadde twongedde okunafuwa n'okulagaya mu nkola yaffe n'okugoberera amateeka agassibwawo okutangira okusaasaana okw'ekirwadde ekya COVID-19 bino bigenza okujja nga baakakwata abakyala n'abaami ababadde mu kye batuumye sex game nga biggalidde mu nnyumba mu maka omuziki nga gusindogoma ne basooka banywa omwenge abanywedde sisha ne bamunywa abanywedde enjaga ne baginywa ne bejjako engoye buli omu n'asigala nga bwe yazaalibwa ne bakola ebyabwe. Pate zino zize zitegekebwa mu ggwanga erya Uganda, zize zitegekebwa ebiseera ebisinga ze muyita oba ze muwulira nga bagamba nti house party. Ebimu ku biggweerayo oba toyagala kubirowoozaako, naye omwana wo bw'agamba nti ngenze mu house party bw'oba olina bw'omutangira mugaane. 90% ku house party ziggwera mu sex games nga bwe bakituumye bongabo. Poliisi erina be yakutte ekireka era bali mu mikono gyayo, basangiddwa lubona nga beegadanga. Beerabidde nti bwe baateekayo akalangu ku social media abamu kuba subscribinga kuba bookinga tickets na buli kimu na appointments baali basirikale ba poliisi. Obwedda buli ekikolebwa nga balaba, obwedda buli ekikolebwa nga balaba, kati tweyambule ne bajjako akafaliso ku kitanda waggulu ne bakassa wansi ne batandika ebyabwe. Bayinfoma ne bategeeza be babadde balina okutegeeza nti eno kitandise, basanze ensi yagwenyuse dda. Abamu nga bazadde balina abaana, abalanga tebanalowooza kuzaala, wabula nga tewaliiwo mbeera yonna gy'ogamba nti abayingiddeyo bamaze keberebwa bulwadde bwa mukenenya oba endwadde endala, kyabadde kyamafumafu kanaggweeramu eyo. Naye ng'ate bino bizze bibeerawo mu universities ez'enjawulo, babikola ne basiba obutanda ne bakola bye bakoze. Parties bazivuga mu mbeera ennaku zino oba oliawo yongedde okwonoona obulamu bwe tutambuliramu n'embeera gye tuwangaaliramu. Naye bimu ku biri mu ggwanga erya Uganda mu kaseera aka COVID bayize bingi ate nga n'ebirala bibaddewo, naye awo tujja tuukawo. Poliisi ezzeemu okukola ebikwekweto. Mbadde ntunuulira abasomesa ab'enjawulo nga balaajana nga bagamba nti basanze ebizibu bingi ebibanyigiriza mu kaseera ak'emyezi 6 n'omusobyo, emyezi egikunukkiriza mu 7 nga tebakola. Kino kyandibadde kikuzibula maaso nti omusomesa ng'alaajana enkya ajja kubeera musawo, luli ajja kubeera yinginiya, luli ajja kubeera driver, the other day ajja kubeera wa boda boda n'emirimu emirala egy'obuyivu naffe bannamawulire. Naye mu kaseera nga kano omusomesa kikyoyigidde mu kaseera ka COVID-19? Munnamawulire oyigidde ki ku musomesa? Omusawo oyigidde ki ku musomesa? Lwaki abantu bangi badduse emirimu gye baasomerera? Lwaki abantu bangi emirimu gye baasomerera mu kifo gy'obagaggawaza gye baavuwaza bwavuwaza? Lwaki abantu bangi emirimu gye baasomerera nga gya bitiibwa era nga giweesa essanyu n'ekitiibwa bw'agiremerako n'agamba nti gwe ŋŋenda okukola amaliriza mwavula nkupe? Emirimu abantu gye baasomerera lwaki bagyevuma? Lwaki bangi badduka mu busomesa, badduka mu busawo, badduka mu bwayinginiya, badduse mawulire bagenze ku kyeyeebweru? Tugenda tuukawo. Naye ono bwino amaze okuba nga afuluma buli lwakubiri, naye ffe tumufunako kopi ku lunaku olwa balaza. Enkya ku makya ogenda kubanga omusanga ku matundiro ag'empapula z'amawulire. Luli mu lulimi Luganda, agula siringi 15 zokka, era omubalaga bwe gugamba nti bw'osoma amawulire nga tosomye bwino oba tosomye mawulire. Twagala okuyitamu katini nnyo okulaba biki ebirimu mwono bwino w'olunaku olwaleero. Bagamba nti akatale k'akaboozi byenva okwogerako, akatale k'akaboozi kitalo
ebyamakububaga obwekyama abagagga gye beebakira ku baana b'amasomero ekirindi buli muwala yeebaka n'abasajja 14 olunaku. Kankuddiremu wano baleese ebyabadde mu kye bayise sex party, Be Mine Sex Party Presents, ne bagamba nti yabadde ina kubeerawo nga 10 October lw'omukaaga lw'okutaano olwaleero 12 ku Sande 11 ku lw'omukaaga 10 lw'omukaaga nga 10 October 2020 ekireka ne bakubawo abawala abali obukunya n'abali mu bukete ne bagamba nti VIP 3,000 VIP 5,000 ordinary 3,000 ne basaako n'ennamba z'essimu kwabadde olina okuba okubuukinga. Kaakati baabano babakubyewo nga bakulaga abaana abato ebifaananyi bibino bagamba nti amannya g'abakwatiddwa gaagano abakwatiddwa kuliko Prosi Nabukenya wa myaka 2 abeera Kyebando, kuliko Namatovu Remi wa myaka 23 abeera Kanyanya, kuliko Susan Akwe wa myaka 23 abeera Kyebando, kuliko Sabula Achenge myaka 23 abeera Kyebando, kuliko Namuleme Remi myaka 18 abeera Kyebando, kuliko Maria Munakalembe myaka 2 w'Ekyebando, kuliko Nanfuza Shamira myaka 28 w'Ennamasuba, kuliko Christine Nansereko myaka 21 w'Ekirinnya Bweyogerere, kuliko Nalubega Fiona myaka 27 w'Eruzira, kuliko Nambugwe Edith myaka 22 w'Ennamataba ku lw'Ejjinja, kuliko Apo Esther myaka 26 w'Ekyebando, kuliko Rachel Agaba myaka 21 w'Ekireka. Abamu bayizi abawala abamu babakuleetedde bano be basajja abaseegu. Ku basajja abakwatiddwa kuliko Ali Mugisha wa myaka 23 w'Emutungo, kuliko Ayesiga Mugenyi myaka 28 w'Ekasokoso n'abalala. Omu yalimbye mukazi we nti agenze kwabya lumbe. Omusango gw'abaguddwako bagukuleetedde. Abawala babulidde poliisi ebitiisa ne bakana abasajja 14 olunaku. Omuwala omu yategeeza poliisi nti lwe bakoze entujjo ey'obuseegu buli omu yeebaka n'abasajja abali wakati we10 ne 14 nga tebasoose kwekebeza bulwadde era ng'abamu tebakozesa na bupiira. Okuyingira mu ntujjo eno yabadde ekireka ng'osasula emitwalo 3 ordinary, VIP 5,000. Ekisalawo VIP kye kijujulu ky'ogenda okubeera nakyo. Bibino bisange mwono bwino byenva okwogera bwino omusaba okululidde wano. Njawulo ki wakati wa VIP ne ordinary? Katusomewo katini nkutwale maaso. Omuwala yagambye nti VIP ne ordinary babyawulira ku bitanda. Abasasudde VIP babeera n'ebitanda ebya double bed mazongoto Hildaman byayimbako ebya 6 ku 6. Ordinary bazanyira ku butanda obutono obwa 4 ku 6. Olumu abakazi basanyusa abagenyi mu VIP ne ordinary babeera bebamu ngono bwa ebisigadde bisome mwono bwino. Olaba nkomyawo kera ku make weekwata olupapula lw'amawulire olwa bwino ebifaananyi byabwe abawala bonna munda babikubyewo. Bino bibakuwadde wano ke katono naye munda baabano babakuleetedde. Baabano ojja mwesomera ebirala ebirimu. Bobby atabukidde baganda be. Besigye alabudde Kyagulanyi ku bafunye tiketi za Nuupu. Bisange mwono bwino afulumye olwanko olwaliro naye ng'ogenda mufuna nkya. Museveni aleeta Jeno Mutaseka okukulira poliisi. Kaka kanywa musaayi. Ebyama ebitiisa biri mu Rwanda okutta Minisita Nantaba. Bambega ba Kayihura n'olugambo ku Janet ne Muhoozi twabagamba. Ebyama ku basajja Kaka babadde akozesa okutulugunya abantu. So mwono bwino. Ebyama ku kabonero aka Devil's Horn bakakozesa okusindika ekikolimo mu bantu. Kabonero kyako ne bagamba nti ba mafia basatira. Museveni awambye ssente zaabwe
Minister n'akwata omukungu wa gavumenti ettaayi bisange wano obunkenke Mengo. Eno emboozi nze Ssentongo Frederick Lugonvu nva Busubi Kyamaganda mu Lwengo mba sijja gisomanga nze ojja gyesomera nva mu Buddu essaza lya Beene. Lwaki gambye bwentyo gojja gyesomera naye si mu programu eno. Ewatamale mirundi bibi akoze ekiraamo ekikambwe nakye ewatamale mirundi bibi akoze ekiraamo ekikambwe nakyeyombekedde abizadde. Bannannyini masomero abaganye okugaggula batadde Janet Museveni mu katu. Ebisigadde bisange mwono bwino Dr. Kasasa ne officer wa poliisi mugenyi bafaaki biri mu yiika z'ettaka 8 ensave mutungo. So mwono bwino obirabe. Museveni akubye emmeeza ku mukwano gwe bwamulaza obufere mu Buganda Land Board. Olutalo olw'entebe Besigye alabudde Kyagulanyi ku bafunye tiketi ez'ekibiina ekya NOP. Wali obirabye amawulire mangi agali mwono bwino eri abayizi abali mu bibiina ebya P7, P6, P5, P4 n'okudda wansi. Bingi bw'onaasoma ono bwino mw'onaabisanga. Abagagga abasinga okuteeka ssente mu kapiira baabano mu byemizannyo balese Cheptegei ebintu ebiyambye okumenya rekodi bibino ebimuyambye. Bw'onoosoma ono bwino ogenda bimanya ebintu 5 ebisalawo ogwa Man City ne Arsenal babikuleetedde. Magumba Cranes yaffe yasulako ku airport ennaku 3. Lwaki ayogedde bw'atyo? Soma ono bwino. Nga sinnagenda ku nsonga ya kutunuulira lwaki abantu bongedde okwetamu emirimu gyabwe gye basomerera. Olwaliro ebitongole ebyokwerinda nga bikulembeddwamu poliisi balangiridde nti bazzeemu okukola ebikwekweto naddala ebya kaafiyu. Abantu babadde batambula ku ssaawa 4, ku ssaawa 5, ssaawa 6, ssaawa 7 ng'osanga emmotoka ng'etambula mu budde obw'ekiro. Ne weebuuza nti eraga wasooka otuwe ku mboozi eya omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ng'alungamya ku nteekateeka ze bazzaako. Nga bannayuganda bagenda mu maaso n'okunyiga ebiwundu ebyaleetebwa embeera y'omuggalo olw'ekirwadde ki COVID-19, poliisi erangiridde nti yakuddamu okukwasisa amateeka n'ebiragiro ebyateekebwawo okwetangira endwadde eno mu naabyangalo COVID-19 nga n'abasirikale bakuddamu okusula emisanvu ku nguudo. Tugenda kutaataaganya enkola enneeyisa ebintu bingi nnyo. Twagala tubategeeze nti okutandika n'olunaku lw'enkya tugenda kwongeramu amaanyi. So abadde bakitwala nti twaddayo kweri enkola enkadde ey'okuddayo waka ssaawa 7 ez'ekiro ey'okutambuza emirimu nga bwe twagala, ekyo kigenda kukyuka. Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okutandika okukakkanya ku muggalo n'okukkiriza abantu ne bizinensi ezimu okuddamu okukola, poliisi yaggyawo emisanvu egisinga egyali giteekebwa mu nguudo eziyingira ekibuga. Mu lukiiko lwa bannamawulire olw'ebitongole ebikuuma ddembe, omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeezezza nti bakizudde nti bangi ku bannayuganda tebakyagondera mateeka. Obwaweebwa naddala aba booda ez'essaawa 12 ez'olweggulo nti ate kati bangi ku bo bakozesa emputtu ne beeyongera okuvuga booda okuva ssaawa 12 mpaka ssaawa 5 ez'ekiro. Kintu kya bulabe nnyo naddala nti ekirwadde kyeyongera mu bantu. Mpozzi n'ekirala kyekya obudde obwa kaafiyu okuba nti butandika ku ssaawa 3 ez'ekiro. Enanga annyonnyodde nti yadde nga bazze tebakyakozesa maanyi mu kukwasisa amateeka n'ebiragiro, bakizudde nti abantu abamu bafuuka bannampulira zibi. Ebitongole binna bizinesi ebikyali wansi w'omuggalo, naye era mu kiseera kino olaba nti mu nkukutu bavaayo ne bajja ne baggulawo bizinesi zaabwe zino kakati ng'amabaala, nga obutale buno obw'omubuulo, enkuŋŋaana zino ez'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo.
Poliisi emaze okutegeeza abaduumizi ba poliisi bonna okwetooloola eggwanga nga omupoliisi yenna anaagaana okugondera ekiragiro ekyassa abaduumizi ba poliisi wakukolwako. Okutandika n'enkya mugenda kulabawo enjawulo naye nga twagadde abantu baffe tubategeeze tugenda kwongeramu amaanyi olw'okuba ekirwadde ekiseera kino tulaba nga abantu emputtu bakyagiina obulagajjavu bwe buli. Mu lukiiko lwe lumu ebitongole ebikuuma ddembe birangiridde nti abasibe 33 ku abo 219 abaatoloka mu kkomera ery'e Moroto bakwate so nga ate abawerera ddala 12 baalugulamu obulamu. Ku budde buno mwenna mukimanyi nti bonna ne bali abalwana ne battibwa n'abakwatibwa kati ennamba eri 33 ku 1019. Kiso kitegeeza operation yeno ffenna nga tukolera wamu ne prisons ne intelligence n'abantu ba bulijjo tugenda mu maaso n'ebikwekweto bino. Bya Eric Sebalamu, Salt TV, Omunnyo. Weewaawo, poliisi egamba egenda kuddamu ebikwekweto era babitandise olwaliro. Enguudo ez'enjawulo zigenza okubeera ssaawa 4:10 ne batandika okussaamu ebiddo nga bakkiriza abo bokka abalina density zibakkiriza okutambula essaawa ezisukka 3. Mu bano okusingira ddala mwe muli bannamawulire, mwe muli abasawo n'ab'ebyokwerinda. Bannamawulire, abasawo n'ab'ebyokwerinda be bakkirizibwa okutambula ku ssaawa ezisukka 3 ez'ekiro. Wabula byonna nga tubikola era nga poliisi egamba nti egenda kuddamu okukola ebikwekweto, abamu ku basajja n'abakazi abatambula ku ssaawa 6 ogw'ekiro n'essaawa 7 babeera bava mu mabaala. Amabaala ge babeera bavaamu mabaala g'abakulu mu magye ne mu poliisi. Waliwo amabaala mangi nga mugamba okukoma ku baboodabooda n'abaaki. Amabaala gano mugamanyi n'ebifo bino mubimanyi. Kaakati bano babakwatidde waka maka naye waliwo ebifo ebimanyiddwa nga bikola emirimu egyagaanibwa. Ebifo bya bamalaya mwe beetundira byaddamu dda okukola. Ebbaala zennyini zaddamu dda okukola. Pulezidenti Namulaba ng'agamba nti abakawoomerwa oli wadde mbokagula n'okatwala n'okanywera ewaka, naye amabaala mangi agakola ne gakeesa obudde n'endongo n'esindogoma. Ng'ebbaala ebeera nga wano mu mitazi nga half a kilometer ze mita nga 5 nga waliwo ekiddo kya poliisi kuliko abasirikale 6, 3 ba bibomboola, 3 ba traffic. Ne weebuuza nti bano abantu abagumiika wano tebakimanyi nti waliwo ebbaala ekola. Omusirikale omu nawalirizibwa okuyimirira n'aŋŋamba nti muganda wange olabye tukola wano, tukola naye be tukwata oluusi ng'agamba nti kubira mukamaawo bava mu bbaala yiiyaawo. Ebbaala zikola kyere, tuli mu mbeera ya kwebuzaabuza. N'ebiddo byonna ogenda okulaba ng'abantu abatambula, abamu ku bantu abanywera mu mabaala gano badiso, abamu ku banywera mu mabaala gano ba RDC, abanywera mu mabaala gano batawuni kiraaka, bakaawo abanene abalina ebitiibwa ebyenjawulo ng'onoonya ne bw'otandika okumukwata kate nga ayagala omukwata nga boosi we. Olutalo lukyali lunene, obuzibu kyali bw'amaanyi. Ogenda kulaba nga si wakkanya kya bikwekweto naye twagala ebikwekweto bibeere feya, nga muggala ebifo by'abano bannakunkunya edda n'ebyabanene mu gavumenti mu biggale kubanga bingi ebikola. Amateeka n'ebiragiro ebyassibwawo tumanye nti amateeka ge gano bassawo biragiro bwe biti tugoberere ebyo. Naye bwokera ku makya n'ogamba nti ono waka kiyosiki aggalewo ku ssaawa 2:00 adde waka, ono waka piki by 12 abeere nga nnyusa agenze waka. There is unfairness. Nti waliwo abantu boleka okutaayaaya nga nabo bennyini bagwanye okudde waka. Fine, twakizuula nga piki zino nazo zeetaaga okuluŋŋamizibwa wakati nga bakola emirimu gyabwe gye bakoma okuyingiramu ababbi, gye mwakoma okuyingiramu abamenyi b'amateeka. Kino tukikiriza ntugamba nti tusobola okuba ligiretingira ku ssaawa naye kibeera kikwasa ennaku ate emirimu egimu okubeera nga bo banyigirizibwa kinene ng'emirala wadde nga amateeka gabakwata naye nga bali mu same system naye ng'ate abalala go tegabakwata. Amabaala ebitundu 9 ku buli 100 maggale naye amabaala ebitundu 10 ku buli 100 amaggule.
mabaala genda ogakebere baani bannanyinigo. 90% maggale naye 10% amaggule genda ogakebere baani bannanyinigo. Sawuna ani yabagamba nti tezikola? Sawuna zikola. Naye mu bifo ebimu ebyanaatukola ki nga n'abamu ku bazigenda mu sawuna ezo beba RDC, nga n'abamu ku bagenda mu sawuna ne steam bath beba sirikale ba poliisi bennyini bebakulira ebyokwerinda. Naye bw'amala okwota n'akyamuka ng'alumba ekikwekweto ng'ate anyiga abava mu ndala. Waliwo amabaala mangi ng'okkolerawo balina abasirikale be bawa akasente. Weetegereze nnyo ewali ebiddo, we bateegera abasirikale wabeera ebiddo, obuduuka n'obulimolimo obubeera mu mabbali awo bubeera bukola. Kino kyetegereze nnyo. Ewabeera ebiddo, obulimolimo obubeera mu mabbali awo mu kkubo bwennyini ebuga nti mu mabbali wabeerawo abakola. Ekiro ekyo kazibeere ssaawa 6 ssaawa 7 wabawo abakola. Naye ng'omusirikale akugamba nti nkwatamu abajeemedde essaawa 3 ze mulina okuba nga muli mu nnyumba. Olw'okuba nti bali abakola omusirikale gwe balaba olwaliro n'enkya gwe balaba, batuuka ne bagamba nti katuyafande ogo muweeyo emitwalo 2 n'alya kweza abo n'abaleka n'ataayiza bali. Bino ebikwekweto bye muteekawo biyinza okuba nga tebigenda kuyamba nnyo koma ku bantu abatambula obudde obw'ekiro, wabula bigenda kuyamba abasirikale bangi okusitula zibbangalo. Kubanga abatambula bo batambula, atambula ng'alina ensonga n'atambula nga talina nsonga, bonna ogenda okulaba nga batambudde. Ate bonna babajjamu enguzi. Bangu nnyo. Oba otambudde ku ssaawa mmeka, njagala ombuulire abasirikale ku makubo tebavangako, ekiro babeerako, naye emmotoka mmeka ze bakyabaloopera ne babagamba nti ku lwegundi twakuteyo emmotoka bwe ziti. Ekiddo kye twateeka Wakiso twakuteyo emmotoka 7 ezitambula ekiro nga tebalina nsonga ebatambuza. Zino tuziraze naye tezitambula. Muzizzaawo ebiddo lwakuba nti abantu batambula ekiro n'abali mu mmotoka. Mukuzzaawo ebiddo lwakuba nti abantu batambula ekiro n'abali mu mmotoka. Kye mwagaana. Naye abasirikale si nti mubizizzaawo era bibaddewo. Mugenda kwongera kubikalubyamu bukalubya. Naye ebyo ebibaddewo ebitono. Abasirikale abo babaddeko mmotoka mmeka ze babanjulidde nti zino twazikwata. Oluba okumutuukako oba ku lw'entebe obawa ng'alembeka omukono. Ovawa nti nva wano ndaga ku ID yo. Kasiteba nga tegwa mu doketi zino 3 mawulire wa byakwerinda musawo nga tegwa mu doketi ezo 3. Ekisigadde nkimanyi gy'olaga nze nange ndekera kacyayi. Abasajja bazimbye ebizimbe mu COVID-19. We are trying to create opportunities eri abantu bano nga tunyigiriza muntu wa bulijjo n'owa wansi. Tunoonye butya tusobola okumalako n'ekintu kino. Eggwanga bw'eribanga liggale ligenda kubeera liggale until when? Nga nebintu gamba nti biggale ebyabanene bikola. Bino byefaananyirizaamu akaseera aka kalantini eyassibwa ku nte ng'eziva mu faamu z'abanene zo zikola. Zitambula ne bazitwala ne bazirya. Era ennyama n'erinnya ng'omunene yafunamu. Minisita, mubaka wa Parliament, mukungu, ng'eziva mu faamu ye bazitambuza. Era nga bagamba nti ez'olwokuba ziva mu faamu ya muntu omu tezirina buzibu. Ez'abaana abangi ne bazigaana. Kakati kyekino ekiriwo nti tutaddewo abaana n'ebyana. Ebbaala bwe muzigaana lwaki ez'abannamagye zikola? Tetugenda kibakwekerera. Ebbaala ezikola z'abannamagye ate nga zikola. Sawuna zaazo zikola, masaji zaazo zikola, stimu zaazo zikola, n'ebbaala zennyini zikola, bazinirayo n'ebimansulo mu kaseera ka COVID. Lwaki zo zikola ez'abano bannakunkunyedda ne zitakola? You get me? Twagala okulaba nga waliwo obwenkanya. Ebikwekweto bwe bibanga bizze bikole nga buli muntu ekikwekweto kimukwata. Oyo alina ensonga emutambuza ekiro ajanje bwe banga ewulikika mumuleke oleme kulembeka mukono. Naye abasajja bazimbye amayumba, abasajja baguze emmotoka, yeewaayo
empewo nemufuira ku luguudo kuva ku ssaawa 3 mpaka ssaawa 12 ng'empewo emukommonta naye nga yakimanyi nti wayimiriza emmotoka 30 buli mmotoka ng'emuwa 3,300 oba 5,500 ze sente mmeka zagenda okunnyuka nazo emmotoka 30 tuzibalemu njagala otunuulira ekintu kino bano abasajja bye muli mugamba nti muzzawo bikwekweto mwongera creating opportunities basajja kuzimba zibbangalo nga bazijja mu nnakunkunya edda 5,000 emmotoka 30 nannyuka n'emitwalo 15 naye nga waliwo bye bajjamu omutwalo waliwo gwe banyweza nga n'okutamiira atamidde ne bagizza ebbali ziba ziwera 8 omusirikale omulala najja nti owange oyina mmeka omusajja akutoogende kola emitwalo 10 akute kubanga olina omusango ogw'okutambula mu budde bwa kaafiyu olina omusango ogw'okuba ng'otamidde olina omusango oluusi ogw'okuvuga endiima bingi ebisangosango n'ogamba nti lwaki siwaayo 10 ezo ne ziddaawo n'omulala najja ne bamuggyamu 5 n'omulala najja ne bamuggyamu omutwalo ne bamuggyamu 2 ne bamuggyamu 5 omusajja agenda okunnyuka ng'abalawo 5 ge gano ng'amanya nti mukama we yamusindisa ku luguudo olwo agenda mwanjulira ntukoza 2 amuweeko 10 naye aliyeko 10 gano amalala 3 tagoogera n'agatta ku 10 ne gawerana mitwalo 40 zigula obusawo bwa seminti obuli mu 10 ndozanga na 5 awo ng'omusingi tagumaze nga n'enkyalinda 4 nga gagula amatoffaali 2,000 nga tasitula bano abasajja bakoze sente empya n'enkadde naye nga gavumenti yeba creating those opportunities the more we extend the lockdown gye bakoma abantu bannakunkunyedde abantu ba bulijjo okuba nga banyigirizibwa naye ate gye bakomyewo oku creating opportunities eri abantu abalala sivumirira lockdown naye lockdown etandise okuba nga esosola abaana n'ebyana bwe tuba nga kyenkanyi kibeere kyenkanyi ku ssaawa 3 tewali atambula tewaba atambula bwe waba nga aliwo atambudde nga ddala atambudde mu bukyamu mumukwate mumutulage enkya naye nkubuuzizza ekibuuzo ebiddo tebiggwangako ku nguudo era ekiro babeerako era bagambye nti bakomezzaawo ebiddo officially kubanga bibadde biragayemuko kubanga bazudde nga abantu babadde batambula ekiro yes ku ssaawa 6 emmotoka zitambula ne zikwata ne jaamu ku nguudo ezimu naye ekibuuzo ekiriwo nti abo abasirikale abatono ababaddewo diro bakera ku makya ne banjulira DPC oba OC station nti twakutte emmotoka 8 zizino zetwakutenga zitambula ekiro tewali ekwatibwa naye ate bagamba zibadde zisusse okutambula tugambe nti zonna ezitambula ez'ekiro ze tulaba zibaawo mu mirembe zibaawo mu mateeka nga n'ezimu zibeeramu batamiivu oyita ku ssaawa 5 ez'ekiro n'oyita ku kayipsamu nga kali mu kudigida ku mabbali g'ekkubo ng'ekiddo kiri wali ssaawa 5 gwa kiro nga they are free batamidde omwenge ne gubakwatirawo ne bamala ebyabwe ssaawa 5 ssaawa 6 n'amala n'amuvuga n'amutwala ng'omwenge kweguli n'amuyitako muvaawa ng'abalaba bagangayidde n'amugateeka waneezange n'amuwa omutwalo n'amuwa 2 ne yeeyongerayo naye n'agamba nfaaki n'azikuba ensawo kati byonna ndowooza tunoonye what we can do okuvacaminga okuvuunuka eno embeera gye tulimu etuwaliriza oba oli awo yinza n'okutuzza mu muggalo n'abamu ku bantu bano abatambula ekiro n'abakola bye bakola okumenya amateeka oba oli awo babikola kubanga balaba nti waliwo abagamenya ne mutabakwatako waliwo abagamenya ne mutabafaako waliwo abagamenya ne mutabanyegako kaakati omusajja ebbaala eri wano ekola kiro ono ow'obukipusa omukwatirawa atunda obukyoma wano omukwatirawa tewaliwo ogenda mumukwatira onyimiriza ku roadblock ng'ongamba nti sirina kutambula ku ssaawa 6 gwa kiro yes naye ng'ate bali abakolera wali bo bakkiriza bali mu kukola bookya abayisa ab'ebigere abamu obaleka kubanga be bagula ku bali bannayuganda ndowooza
tujja baleetera okulowooza nti buli kimu tulina kutwalira amateeka mu ngalo buli omu akola ebyawulira byayagala okukola, which is wrong. Kikyamu tunoonye amateeka n'ebiragiro ebisibwawo nga buli muntu bimukolako. Okkiriza otya ebbaala ez'abannamagye okukola ekiro ne zibeeramu abantu 100 omuli n'abazina ebimansulo bantu 2 bantu 3 ekya kino ogigamba ebeeremu 7? Kankomewo kati ne ddakiika ng'emu tutandikiraawo. Nkyali naawe eddakiika zitambudde zino zirimu 36 ezimaze okuba nga ziyita ku ssaawa 5 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. Ssentongo Frederick Lugonvu gemanya gange. Ebimu bye twogera bikaawa naye sometimes tulinda aboogera eby'eddembe ne babula. Ensi bw'ogitwalira mu mbeera eya buli omu akola ekyayagala oluusi ezibuwala. Ate mu kaseera ke kamu amakabo gatwalira mu mbeera nti kaggalanda ali ekyayagala. Bano abaasookawo n'abaakola ki n'obanyigiriza batuuka nabo ne beekyawa, ate ng'ebiseera ebisinga be babeera abangi. Nkikuddiramu, ensi bw'ogitwalira mu mbeera eya kyetwala buli omu akola ekyayagala kibi. Famire bw'ogitwalira mu mbeera eya buli mwana akola ekyayagala famire esaanawo eyonooneka abaana bonna. Kyokka mu kaseera ke kamu bw'obeera ng'olina abaana 6 n'olaga nti gwe kaggalanda omwana wo asembayo buli kimu akolenga bw'ayagala, gw'ogenda naye mu katale, bw'ayoya ekibumba gwowa, bw'ayoya ettooke gwowa, gw'osomeseza mu ssomero eddungi, ne bw'akola ensobi tomulaba, bano abalala bakola ensobi n'obakuba, bajja kwekyawa. Kitegeeza ki? Twetaaga amateeka mu famire zaffe, amateeka agatasosola mu baana ng'omwana yenna bw'asobya embooko oba yakunyooka, ng'omwana yenna bw'akola ekirungi mubiibiite, bw'asobya mugunjule. Naye bwe kiba nti kaggalanda ne bw'asobya togunjula, ono yakwata ekyokusatu mu kujja bw'asobya n'ogunjula, ajja kutuuka naye yeekyawe nga bw'olaba famire n'eggwanga bwe liba. Nabagambye nti nabadde ntunuulira emboozi y'abasomesa baddayo nga 15 gavumenti bw'egamba, naye agasinga tegagenda tandika nga 15 gatunuulidde okutandika ng'ennaku z'omwezi 17 oba 18. 15 lujja kuba Lwakuna, 16 Lwakutaano, 17 Lwamukaaga, 18 Sande. Agamu gasazeewo nti bagenda kubanga abayizi bagenda mu boarding section. Wabula kino tekitegeeza nti abasomesa bavudde mu muggalo. Abasomesa ba kibiina kimu kyokka be bavudde mu muggalo. Bw'ebeera primary level ab'ekibiina ekyomusanvu be bavudde mu muggalo. Oyo abadde asomesa P5 yokka oba P6 yokka oba P4 yokka okudda wansi omulimu tannafuna, akyali mu lockdown until next year. Bw'odda ku senior mulimu ebibiina 6 naye baataddeko 2 byokka. Ekitegeeza nti oyo abadde asomesa senior ey'okusatu oba senior ey'okubiri oba senior esooka oba senior ey'okutaano akalimu ke tekannadda okuva lwe bamuwummuzanga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokusatu until now tannaddamu kufuna ssuubi mpaka mwaka gujja lwe bajja okulowoozebwako. Ekibuuzo ekiriwo nti omusomesa ono agenda kuba alyaki, agenda kuba anywaki? Nga tonnaba kwebuuza na kutunuulira nti agenda kuba alyaki, sooka weebuuze nti abadde alyaki emyezi 97 egiyise. Abadde alyaki, abadde anywaki? Bangi amabanja gabatuuse mu bulago, abasinga bali mu mbeera ya kusoberwa na kunyigirizibwa. Sooka ompe ku mboozi education nga batunuulira enteekateeka, kubanga agamu ku masomero bakulaga nti bo wadde bagenda kuggulawo naye tebalina kye beeteeseteese. Ekitegeeza nti n'agamu ku masomero wadde nga galina P7
wadde nga galina abayizi abasina eyokuna oba ey'omukaaga naye olw'okuba nti balemereddwa okutuukiriza standard operating procedures gagenda sigala nga maggale abayizi babagabe bagende mu masomero amalala. Abakulu b'amasomero mu disitulikiti y'e Nakaseke basobeddwa nga banaatera okuddamu okusomesa sabbiiti eno ku Lwokuna ng'ennaku z'omwezi 15. Bawakanyiza ekyabalambuzi b'amasomero okusalawo okugaggalawo obugazi nga tebabalaze bye beetaaga. Lubwama Lawrence omukulu w'essomero erya Nakulamudde Primary School mu ggombolola y'Essemuto agamba nti abazadde ababatuukiridde beeraliikirivu. Ne gavumenti ng'emaze okugulawo amasomero gano nze ng'omukulu w'essomero tulina obuzibu bwe tusanze. Abazadde sofa batutuukiridde embeera yaabwe gye balimu si nnungi. Ekisookera ddala balina okugula materials abaana ze bagenda okukozesa. Ekyokubiri balina okufuna lanchi y'abaana gye bagenda okweyambisa okulya ku ssomero. Ekyokusatu balina okufuna nga standard operating procedures bwe ziri, balina okufuna masks naye tezinatuuka na ku disitulikiti kyokka ate nga batuwadde foomu ze ez'okujjuza tulabe nga tugula ebyo ebyetaagisa. Lubwama ayongeddeku nti n'amasomero gennyini nago galina okuteekateeka ebibiina n'ebyabasabiddwa ebirala. Wabula Yechobe Irene owa St. Kizito yenyamidde olw'abatwala ebyenjigiriza okubatikka ebintu enkuyanja ebibakanga. Batusomesezza ng'ebyetaagisa biyitirivu bulala okusinziira ku kiseera kye tulimu ng'emirimu gyonna giri lockdown, abazadde tebakola n'abasomesa bennyini ssente zibaweewa tezimala bulungi. Kati ngaze omukulu w'essomero twalabye ebitusoomooza nga bingiko. Ebyetaaga ebirala ebyetaagisa abaana uniform abaana bageze during the COVID-19 lockdown uniform tezikyabatuuka. Kijja kwetaagisa omwana ono okufuna uniform empya. Stephen Batanudde atwala ebyenjigiriza e Nakaseke agamba nti amasomero ag'obwannannyini gakyalina obuzibu nga geetaaga kukwasizaako. Naddala gatalina bakandidates. Waliwo n'agalina bakandidates essomero lirina bakandidate 5, 8, 7. Olabira ddala nti bamaze emyezi nga 7 tebasobola basomesa balina ne looni. Batuufu okugamba nti amasomero gatulemeredde wadde gavumenti ya Uganda evuddeyo esuubiza okuba kubasomesa na private center nga bakola mu circles oba emyuga n'ebirala naye era bibadde tebinatuuka bulungi. So tusaba ne ku nkola eyo buli wekikwatako twongeremu amaanyi kubanga abasomesa private tubeetaaga nnyo. Fega gavumenti esobola kumalawo baana bano ate abaana bonna baffe ng'eggwanga. Ssentebe wa NRM mu Nakaseke South Nsereko Charles Kawuma aliko amasomero gadduukiridde n'ebikozesebwa okwetangira ekirwadde n'ebirala. Devina Nakigudde omukubiriza w'olukiiko lwa disitulikiti y'e Nakaseke asiimye abakwasirizaako amasomero nga beteekateeka okugulawo. Badde nnyina okuvaayo ndabe engeri gye tuyinza okukwasiza awamu okubeera nti tugulawo amasomero ng'abaana baffe ate tebafunye buzibu. Tetwagala abaana baffe bave waka ate bagende mu masomero bafunireyo obulwadde. Gavumenti tugisabe tukwatireko esobole okutuyambako ne ku registration fee abazadde lockdown bamazeemu. Byakawoya Samuel, Sorot TV, Omunyo. Ngokyatunuulira omuzadde. Kati tusooke tusse ku bbali embeera eriwe ya lockdown. Ekibuuzo ekiriwo nti amasomero bwe gandisigadde nga maggule okuggyako okufuna emmere ya leero n'okufuna ennyumba z'obupangisa n'obusente obutono obubayimirizaawo. Kiki ekyenjawulo kye bandyeyongeddeko? Waliwo gwe nabadde njogera naye n'aŋŋamba ekigambo nti lockdown kitegeeza muggalo naye gwaggadde abo era abaasangibwa ng'oledde baggale. Omuggalo gwa 2020 gwaggadde abo era abaasangibwa nga baggale. Abakaaba bebeera abaali bakaaba. Abagamba tubuliddwa ssente z'obupangisa bebeera abataazirina wadde nga bangi banyigiriziddwa. Naye era nga tegunnajja abantu bangi baali bubi. Si nti tebakola nga bakola. N'alinda omwezi n'agufuna. Naye emirimu gya Uganda tuyina okuzibuka. Nabadde ndaba mwami Fajil Mande n'ayogera ekimu ku bintu byendudde nga nfalaasira. N'agamba abasomesa ke kaseera muzuukuke. Ennoni giwa obudde. Maliriza ennoni noonya oba osika kabalagala omutambuze.
bw'obeera ng'oli musomesa essomero lirimu abaana 6 naye ne mukkiriza omuntu avudde wabweru najja atundira kabalagala ku ssomero lyammwe n'atundira kyayi ku ssomero lyammwe, lwaki mwe abasomesa temwekolamu omulimu ne mwesiikira kabalagala kantiini n'ebeera yammwe? Lwaki mulinda omuntu aleete busumbuusa ku ssomero nga mmwe kennyini abasomesa musobola okwekolamu omulimu, busumbuusa ne muba nga mmwe mubwetundira mu baana 6? Buli mwana bw'alya busumbuusa bwa 2 olunaku ku baana 6, ku baana 10 gy'emitwalo 2, ku baana 6 gy'emitwalo nga 12. Ezo ne mmanya nti muziyingiza. Ate si buli omuntu agenda kulya sumbuusa za 2. Waliwo ajja okujja ne banne balya eza 10, waliwo abaana abawukuufu. Akacyayi ne mukeefumbira. Ebintu ebimu bino tubirengera naye ne tubibuusa amaaso. Emirimu gye tukola, President ajja azayogera ku value addition ku balimi, naye naffe bannamawulire twetaaga value addition. Abasomesa beetaaga value addition, abasawo beetaaga value addition. Nja kusanyukira abamu ku basawo wadde ng'ate abamu bakikola mu kunyuunyunta. Abamanya nti buli mukyala azaala yeetaaga ebbaafu, buli mukyala agenda okuzaala yeetaaga ekisodo oba ekizzaamu omusaayi, yeetaaga ttipi buli ajja mu ddwaliro n'afuna akazigaawo ku ddwaliro n'assaawo akalinga ka kantiini akadduuka nga katunda ebyo. Bongerako omutindo ku mulimu gwabwe. Naye ebiseera ebisinga lwaki abantu bangi tumaliriza nga twetamiddwa emirimu gye tulimu bannayuganda in general, kubanga atuuka n'atunuulira nga ssente ze yandifunye ziweddeyo level. There is a moment wowulira ng'omusaala gw'ofuna owulira nga gwalyazaamaanya kampani. Mwe bali bangi ng'omusaala gw'ofuna owulira kampani ekulyazaamaanya ekubba, naye ne wabawo n'olinagana naye ddala ssente zenfuna kampuni njikolera ki ebiri awo ebizisasuza ssente zino, ng'obinoonya tobiraba nga gwagibba. Naye ng'era wadde olaba ng'omusaala guli waggulu ku byokola ogenda ogutemaatema nga tegumala. Ogenda ogutemaatema nga tegumala. Omusomesa wa Uganda afuna akakadde ali mu ssomero eritegeerekeka, afuna akamu n'ekitundu ali mu ssomero eritegeerekeka. Abali waggulu bali mu bukadde 2 naye ng'okumusanga ow'obukadde 2 nga musomesa ekitali kyangu. Naye bw'okwata obukadde 2 ekitali kyangu tubalire ku bakakadde, omusomesa ow'akakadde akamu ng'akulaga alina abaana 3, ng'omwana buli mwana amusasulira emitwalo, tugambe emitwalo 4 ekitono taamu oba 5, ke kakadde kamu n'ekitundu. Akakadde kamu n'ekitundu ku baana 3 kabasaasaanyizaako balina okutwala pocket money. Abaana balwala ewaka alina omukyala, akameezi olw'okuba nti mbeera yakweyiya olunaku aliko omutwalo gumu n'ekitundu mu mbeera y'okweyiya, omwezi gugenda okuggwako nga gy'emitwalo 45. Ng'akakadde kaafuna tandika otunulira emirimu gya Uganda. 99.99% ku mirimu e Uganda tuwangaalira mu mbeera yakweyiya. Salary gye tufuna eri mu makkati g'obuvunaanyizibwa bwe tulina. Era abantu bangi bw'akeera ku makya n'afuna olunaku n'atuula bw'ati n'abuuza nti nfuna ssente mmeka? Amaanyi gamugwa. Nnyina mukwano gwange obadde njogera naye awe kawungeezi n'aŋŋamba nti twatandika okusasulwa, ali mu media, njagala ompulirize bulungi, nanga twatandika okusasulwa ne mugaa kirungi naye baali babakola bubi okubanga okola tusasulwa. Mbadde feelinga that sympathy naye naga nti kati tusasulwamu naye ennaku ezo twalina meeting nti nga twemulugunya baatutema tuli ku 50%. Nemuga 50% amakampuni agasinga Uganda era bwe gakyali. Naga nti mbadde manyi kiriwo 50%. Nemuga nedda amakampuni mangi. Ndowooza Sport Media yasigaza abaana ku 100%. Naye amakampuni agasinga naddala ag'obwannannyini gadda ku 50%, 40%, 30% gagitema. Sport Media njagala okubeebaza nti mwe mwakisigazayo waggulu. Naye agenza okumbuulira 50% ku bagitema nga 100% ye afuna emitwalo 4.
emitwalo ali myaka 40 alina abaana baweerera emyaka 40 ng'afuna emitwalo 40 naye ng'akulaga nti bamusala 50% afuna emitwalo 2 kati omwezi emitwalo 2 omwezi ezitapangisiza muntu wa famire y'abaana 3 nnyumba agenda kusurvivinga atya ate ng'ali mu mawulire akulaga akeera ku makya n'atula mu editorial meeting ne babagabanye gye babagabanyiza n'atambula n'agenda n'annyuka ku ssaawa 2 ez'ekiro ku mitwalo 2 ne weebuuza nti omuntu w'emitwalo 2 agenda kuyimirizaawo atya obulamu bino tubijjemu ensonyi tutunuulire embeera abasomesa bangi ng'afuna emitwalo 3 emitwalo 4 naye tunuulire omuntu afuna emitwalo 4 omwezi ng'olina abaana 2 ng'okeera ku ssomero ku makya n'okeera ku ssomero ku makya ne bakulaga nti bakwetaaga kuva ssaawa 12 ng'abaana bonna bagenzi omwezi ne guggwako n'ofuna emitwalo 4 ng'ekyamakulu kye bakuwa ke kamere ke bakuliisa akawunga n'ebijanjaalo ku ssomero ebiseera ebimu teweetaaga claiminga fo mu salale kubanga oluusi nabo we bagijja teriiwo naye kye weetaaga oclaiminga fo ye libate okunoonya butya bw'osobola okwongera ku mitwalo 5 ago gw'ofuna agatakumala boosi bw'okeeranga ku makya n'okebera omusaala gw'owa omukozi wo nga singa gwo gwe baguwanga tegukumala manya nti n'omukozi tegumumala nkiddamu an employer bw'okeera ku makya n'obalirira omusaala gw'owa omukozi wo nga tegukumala singa baguwa ggwe manya nti naye tegumumala gw'ojja kugamba nti nze ndi boosi bw'olya naye bw'ayagala okulya abaana bwe beeya enkoko naye ayagala okugyoya bwe booya okulya kanyama ku weekend n'ababe booya okulya kanyama ku weekend naye olw'okuba nti tolinawo ogenda kujja ssente z'omwongeza creating a space mwami Fagil Mande kyabadde ayogerako omusomesa kijja kitya ng'okola ennaku 6 mu wiiki ennaku 6 mu wiiki ng'okeera ku ssaawa 12 okubeera ku ssomero novaawo ssaawa 12 ez'ekawungeezi nodde waka n'otuula naye ng'olaga nti omulimu gwo gwa busomesa era ng'ogenda kunyirira bulungi nnyo mu maaso g'abayizi ku ssente mmeka emitwalo 4 kwolina abaana 3 bagenda kusomerawo abaana 3 omusomesa ne weebuuza nti mu Uganda twetaaga engule omuntu atuula ku musaala gwe gw'afuna ati n'atandika okugubala naga nti bulijjo ssente zenfuna tezimala na byetaago 20% yabyo kubanga omuntu gwegambye ku mitwalo 2 njagala ogagabanye ng'ayina abaana 4 ayina abaana 4 gwegambye ayinako n'owa siniya ey'okutaano n'owa siniya ey'okuna naye owa siniya ey'okuna ku mitwalo 2 ezitasasula na registration agenda kutambuza atya obulamu ate nga embeera gye tuwangaaliramu this is the right time tukyusa obwongo bwaffe bwe guba ng'omulimu ogw'okola tegukyasobola kuwa space kubaako kyoyiiya kye weekolera nga ggwe ekivaamu akasente akalala ak'emitwalo 10 akagenda okuliisa ewakaawo akagenda okusasula ennyumba guno omulimu gw'olina okwesonyiwa kubanga tufunye obuzibu bungi tubala emyaka ate namwe mutubalira emyaka n'ogamba nti Lugonfo yazi mbadde mulaba ng'ali ku TV talina kaalina ate nga talina kaalina ne mugamba n'ogamba nti ssente baazifunanga nga bazirya bubi tebaaziryanga bubi bw'anaakutuuza n'akubalira bajeti ye ojja kugiraba nga terina weeraga omusomesa n'akulaga lwaki benneesibako ennyo bakaabye ennyo ate ng'omusomesa ne munnamawulire kyenkana bagwa mu ttuluba lyerimu omusomesa lwaki togabanya obudde gwe ow'omukyalo n'ofuna w'olima ow'omukibuga ne mufuna kye mukola lwaki temwegatta ng'abasomesa bwe muba nga temunnatuuka ku leva etandikawo ssomero ne mufuna akantu ke mutandikawo ng'ono waabeera ng'asomesa gw'olina ky'okola ono ng'asomesa gwe n'osigalamu bw'ajja n'ogenda n'osomesa n'asigalamu
kano ke kaseera tukopa amawanga ag'ebweru ag'okukola essaawa. Omusajja akulaga nti akola kuva ku ssaawa 2 ez'okumakya oba omukazi ali ebweru mu Bungereza America nawa n'akola kuva ssaawa 2 ez'okumakya n'akoma ssaawa 9. Bw'akoma ssaawa 9 obwo obudde n'abubaza n'amanya nti nja kufunayo ka mini job ka ssaawa 2. Kali ka mini job kaafuna akalala mwagenda okujja ssente ezisasula rent ey'ennyumba n'amanya nti buno bwafunye bugenda kukola kulya asobole okusevingako $2,000 bwe bukadde bwenga 6 oba obukadde bwe 7 n'amanya nti ezazisevinzeeko nga buli obuli mu bulala bwakola mwasobodde okujja ku kamere kaalya naye kaakati gwe amaaso gonna gabeera ku salale gy'ofuna. Y'ensonga lwaki mulaba ababodaboda nga mubanyooma. Ababodaboda akeera ku makya n'amanya nti nfuna emitwalo 3 n'agigeraageranyiza n'agibalira n'olaba wa boda ng'asobodde okwezimba kubanga ye tatunuulira musaala atunuulira kasente akagwawo n'amanya bw'akabaza naye gwe omusaala gugenda okujja nga amabanja gasinga omusaala obungi. Baboosi ndowooza kati nabo batandika okussa pressure ku bakozi. Omukozi omukkiriza otya okusiiba ku mulimu ng'alina kukola ssaawa 3? Lwaki omukkiriza okulya ekyemisana nga yakomye ssaawa 2 okukola ez'okumakya? Lwaki omukkiriza okubeerawo ekawungezi n'afurashing amazzi ga kabini nga yakomye ssaawa 8 okukola? Mugambe genda. Bw'anadda ewaka ennyumba n'emwokya nga talina gwayogera naye ajja kulaba opportunities, ajja kufuna emirimu emirala gy'akola, gy'akoma okubeera exposed mu society, gy'akoma okuzibula amaaso. Abasingaga nti ate bw'anaagenda eyo ajja kulabuka bamunzibeko. Bw'obanga mukyala w'okumukuuma nga tayenda olina musibira mu kikomera toyina mukyala. Eno embeera gy'omuteereddewo egenda muyamba nnyo ogamba nti kaakati wano mmaze okukola nga bw'alinda omusaala gw'omwezi amanye nti guluddemukko okujja kubanga nange kampuni nzimanyi nange nnyina omulimu. Bwe guba nga guluddewo okujja akola ekintu kimu nti eri gye nfuna akasente kange aka buli lunaku kakyasobola okuliisa. Naye omwana bw'abanga asaba ddole, just ddole, ng'erinda musaala gwa mwezi waliwo obuzibu. Omukyala bw'abanga asaba ekizigo nga kirinda musaala gwa mwezi waliwo obuzibu. Omukyala bw'abanga asaba ssente z'enviiri nga zirinda musaala gwa mwezi waliwo obuzibu. Omukyala bw'abanga asaba akapale nga kalinda musaala gwa mwezi waliwo obuzibu. That's why nti otuuka n'olaba nga badeni yonna eyingira kampani. This is the right time. Uganda tukopa ebiri mu mawanga amalala. Abakozesa munoonye abakozi ng'oli wa ssomero. Abaana bano abasomesa bano b'olina obagabanya otya omusomesa okubanga akola ennaku 4 mu ttaamu, mu wiiki. Zino ennaku 3 zimulekere. Bwe kibeera ekimmonde kiboneebone lwakyo naye nga gwekiwadde opportunity. Bw'obeera ng'oli mukozesa oli nannyini radio, oli nannyini TV, oli nannyini olupapula lw'amawulire, omukozi tomukkiriza kubanga alina kukola ssaawa 12 oba ssaawa 13 oba ssaawa 14. Byandikoze mwezi essaawa lwaki tabifikisinga n'abikola mu ssaawa 4? Tewali nsonga ekera ku makya. Kangezese ku mukwano gwange atajja kunyiiga. Tewali nsonga ekeza ku makya n'ogamba nti Mugisha okola ssaawa meka nti nkola ku ssaawa 12 paka ssaawa 3 nti kiwedde. Eziddako awo nti kakyawo n'empumulamu ne wabaawo omulala akola paka ssaawa 8 nti nawo n'empumulawo era nawe ne wabaawo omulala akola paka ssaawa 12 nti kati awo n'enzira ekawungeezi. Lwaki siggwa akola okuva 12 paka 6 n'ogenda? Obwo obuntu bwe mudaddaliza obuno kati kano n'akawumulamu, kano n'akajja wano, kano n'akawumulamu, kano n'akajja wano. Bw'abanga omusomesa olunaku lulwe lwaki takaaka n'ava mu kibiina kino kyabadde asomesaamu P4 ng'akyali sharp n'agenda mu P5 n'agikaaka, n'awumulamu essaawa y'emu n'agenda mu P5 n'agikaaka, n'amanya nti olwo agenze. Okusinga okumugamba nti ku Lwokubiri SST
osomesa P5 okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 4 ntye okuva ku ssaawa 9 paka ssaawa 10 n'osomesa P6 lwaki omuze kawungeza asibaawo ng'akuba misota mwe muva okugeya mwe muva eŋŋambo kubanga aliwo moment eya redundance omuntu n'alowooza nti akola nnyo naye nga bw'akola bw'obulonderera asobola obukola mu ssaawa emu lwaki tobumuwa mu ssaawa emu n'abukola n'agenda n'osanga kampani n'osanga essomero n'osanga nga mulimu abakozi 20 abakozi 3 we bali awo naye nga wabuuza nti kakati abakozi 3 bakola ki wano nti nza nti kakati nkyalina okukola ssaawa ziri ate kati bwe naavaawo ate omuntu ono lwaki tomukozesa mu budde buno n'abunyiga n'akola ng'abazungu bwe bakola nga bannayuganda bagenda mu bazungu bwe batandika okukola n'akola obudde bwe n'avaawo n'omanya nti nnyina mugisha wanankolera mulimu bwe guti bw'amaliriza alina kyadiwe yamwatuula n'abala ebitabo eyo mwadiwe yagyatuula mwajja okufuna abakonvinsi nga bajja n'omuga nti tukulaba eri okola lwaki totuwaayo akalanga akuleetere bizinesi naye olw'okuba nti yali wano obwongo bwe buli wano mu bakozi banne talina gwagenda kujja mu bizinesi bonna ennaku bagikaaba bonna nti owange oyinamu omutono nti ate nze ngugye olaba gwe gukubuze this is the right moment Uganda okugikyusa tuve mu kubala nti nkola Monday paka Monday naye ng'ebintu by'okola Monday paka Monday osobola obikola Monday Tuesday Wednesday n'obirekawo n'ogenda ennaku ezisigadde n'okola ebirala okusinga okubala nti bino biri nnyo mu media mwe tuli n'abasomesa bano ate era y'ensonga lwaki nti embeera eruma abasomesa yeruma ne bannamawulire baba wa respect nene nti ze teacher naye nga bw'onoonya kyayina nga teacher okinoonya ne kikubula olugira ogenda okubawulira nga bakolima nti ogolaba MP nze namusomesa naye nga gw'oliwa kubanga obudde bwo tiwabubala bulungi bw'olinda kampuni ekubalira obudde bwo enaagenda obukubalira ng'oledde okaddiye nga tesobodde bukubalira ng'ekooye bukooye nga naawe tosobodde kwebalira budde bwo ng'okooye bukooye olugira ng'owummula myaka 5 oli mu bupangisa myaka 6 oli mu bupangisa kubanga tayimu yo tewagibala tuyige ekintu kimu nga mmaliriza bw'obanga oyina ebintu bye wandikoze mu lunaku ng'osobola obikola mu ssaawa 3 bikole ogenda okola ebirala babosi bw'olaba ng'omukozi ebintu byakola mu lunaku olulamba asobola obikola mu ssaawa 4 bimufikisingira abikole mu ssaawa 4 akuviire kiyamba bingi kimalawo eŋŋambo kisevinga amaziga toilet kisevinga toilet paper bingi abasajja abazungu babala ebintu nga ne ku ttaka kw'otambulira tayiro z'otambulirako z'okaddiya olunaku azibala mbaagaliza ekiro ekirungi